Omuyimbi w'eggwanga Big I Star Boss husband material kati akamirwa bina anti avuddeyo n'asiima President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'ekyo kye yakoze okumwaniriza ng'omwana ewaka mu National Platform mu People Power Our Power. Agambye nti kati awulira mujjuvu awulira ajjudde era kati awulira ayina ettoffaali ddene ku Uganda eno era kati awulira Munnayuganda omujjuvu eyeeteeseteese okulwanirira ensi ye okulwanirira eggwanga Uganda mu mbeera yonna oba atya okulanga Uganda efuna obwenkanya. Agambye nti omuntu yenna avayo ne yeemamaaza n'agamba mbu ye tali mu byabufuzi nga muyimbi oba musuubuzi oba muntu wa ngeri zonna oyo aba mu buyabuya abaaliko ekikyamu kuba enguudo kwayita zikolebwa byabufuzi omusolo gwawa kugerekebwa byabufuzi sabbuuni gwakozesa omunnyo gwalya sukaali gwanywa byonna ebbeeyi esalibwawo ab'ebyobufuzi kiba kiteza naye munnabyabufuzi directly lwakuba ate yeebuzaabuza. A Big I agamba tayinza kati kuva awo we yatuuse President Kyagulanyi we yamutadde era nsaba okkirize mukuwe ebigambo bye naawe obyewulirireko. The experience was very good. It was really nice. Essanyu mwalirabye lye nafunye ate n'essanyu abantu lye bandaze era ne bagamba n'essanyu era lye bakyandaga okutuusa kati. Okutuusa kati nkyafuna nkyayozebwa oba nkiyite ntya nti kyansusse nako ng'omuntu essaayo kikyansusseeko ng'omuntu. Namungi w'omuntu akyeyiwa mu inbox yo ng'akuyozaayoza. Nnyo okuva eggulo ndowooza okwawukana obwawukanye n'abantu nti kati kanzire ewaka. Obudde bwabadde bugenderedde era kwabadde kwemulula. Ng'abantu bakyali nange bakyatambula nange bambi nga bakyanjagulizaako nga bakyandaga okwagala kuli okwa Big I oli gwe baagala. So nasanyuse nnyo era nsinzira wano okwebaza ekibiina ekya National Unity Platform wamu Kyagulanyi wamu ne Bannayuganda mwenna mwebale okuntegeera mwebale ate okuba nti kati muli wamu nange nti tuli wamu tuli omuntu omu. Big I twogere ku byoyisemu okutuuka wano wootuuse okubiddwa obucupa bookings ziyinza okuba nga zikendeddemuko n'okuba endongo ennungi abaana ne bagikuba si lwakuba nti mbi naye lwakuba balowooza baakunyiigira mu ddakiika ng'emu biki byoyiseemu? Byempiseemu bingi sayimo. Olugendo lubadde lutono endo lubadde luwanvu okusinga lubaddemu nnyo bye bayita ebiwonko. Bisinze obungi mu lugendo olwo sayimo. Nyinza okugamba ensi ebadde ng'ebirabeera byonna naye mba simenye nti kino okuviira ddala nti byonna ebyange kaali yange yonna ebadde nga yafunamu kye tuyita setback. Yakalubamu nga yafunamu kye tuyita okuba nti oba bakiyita nti oba ngambe nti okutubira oba olwana bwoti naye nga waliwo ekikulwanyisa ekikupushi nga kikuzza etwa emabega ekitakukkiriza kugenda. Naye kyamukisa mulungi nti sobodde okuba nti ku nkomerero ate tukanyiza n'abantu nti ndi wamu n'amaanyi g'abantu ndi wamu n'eddoboozi ly'abantu ndi wamu ne Bannayuganda abo emiliyoni ne miliyoni abagala enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Kino tukiyite second chance. Osobola okiyita ekintu kyonna gwe kyolaba nti kyekikijaamu omuntu yenna asobola okiyita ekintu kyonna. Ali nga wakati nga bakamala okuwa kintu kikigenda okuyita second chance waliwo eyakamala okugigoba gwe kiki ekyenjalo kyolaba mu chance y'omukulu abalama ebi kye baabuusa amaaso? Kati nze kyenja okugamba nga nze Big I Salimo nze sina olunaku lwe ngenda kugamba lwe ngenda fulumya kigambo nti seetaaga bantu. Omuntu akugamba nti teyeetaaga bantu nga tuzze mu mazima aba alina ekikyamu. Otegedde kuba bw'otunuulira nti mu bintu byonna bitukola kebeere BBS terefayina eno nawe yennyini okuba nti ebyayo bitambula bulungi bizinesi zayo nga zitambula bulungi eba yeetaaga abantu kuba abantu be baviewers
kati omuntu bw'abeeri n'akulimba nti teweetaaga bantu munnanga abeera kyabeerako takitegeera bulungi. Weetaaga abantu mu mbeera zonna kakibeere kikabeera ani mu mirimu gyonna byonna bikukola oba weetaaga abantu. So nze abantu mbeetaagira ddala era tubebolaba nti nkuba nnyo okulaba nti mpuliriza bagamba ki kiki kye baagala Big Eye akole kiki kye baŋŋamba n'abantu abo obolaba embeera gye babadde banteekako natuuka ne nkizuula nti ate kwali kwagala kuba nninako okungi. Omuntu nga takwagala tasobola kukuwa budde, tasobola kukulwanirira, aba tasobola kugamba nti oba tasobola kumunyiiza. Omuntu gw'otayagala n'akola ekintu tosobola munyiigira. Naye omuntu akunyiigira olw'okuba akwagala akuyinako attachment, akuyinako akakwate. So kyekyo yesebo. Kakati nina kasiye wano nina n'entambi. Tambi kibuuzo kimu okugenda ew'omukulu Big Eye. Ekisookera ddala muyozaayoza Big Eye byayisemu tubirabye for the last I think 12 years abadde supporting ekibiina kya National Resistance Movement. Zijjukira mu COVID we twali mu 2020 n'avaayo okulaga obutali bumativu bwe engeri ekibiina ekimutreatinze. Tuba tuli awo tuyingidde akalulu tukavuddemu y'omu ku bantu abasinga okubeera victimized ennyo by abantu abali tebakkiriza mu decisions ze, naye kirungi nnyo kubanga yarealizinga nekikyayagala ekikulu kiba kikyoyagala. Ate n'engeri gyali omuvubuka nti akyali muto, ate Bobi Wine n'ekibiina kye ne People Power as a movement nga nabo ate amaanyi gali nnyo mu bavubuka abato batapingamu directly as the constituents side ya music. So abadde abeetaagira ddala, naye kirungi nti akoze nnyo plan to action. Tabadde nnyo muntu addaawo n'akaaba ennyo, naye akoze nnyo ebikolwa ebiraga nti yes I belong with you. Ambalira tugendewo naye n'ekibuzo kyagala okumubuuza. Ekibuzo kye njagala okumubuuza Big Eye nti tewakabanga n'obeeranga muganda waffe Ronald Mayinja nga waliwo ekikulu badde ekibudde. Enkofiira yamutuuse. Yamutuuseyo. Big Eye enkofiira yakutuuse sima baguwazze naye omaze gyegezaamu. Eri yali ya Edi Muto gye bawa Mayinja. Nono bamuwadde ennyini. Yakutuuse bulungi nnyo ne nange. Enkofiira yabikka Mayinja. Big Eye ekibuuzo kyange tewaabeerewo ekikulu badde 225 ne tukulaba ng'okoze yutaani endala. Ebiseera ebisinga bw'oba obadde nga ongobereranga Big Eye ndi musajja abeera COMITED bwe mba nkutte ku kintu, ate ndi musajja wa mazima kusinziira ku kyemmanyi bwe banga obadde ng'ongoberera. Ndi musajja atalimba ne mba ntunudde mu maaso w'enti mba nnyo omuntu ali ku mazima. So buli kyolaba ekigenda mu maaso nteekako amaaso ameka? 2. Esebo. Kasirye. Big Eye kyenjagala nze okumubuuza mu kimu nti yagenze ne yeegatta ku National Unity Platform lwansonga yatuuse nakkiriza mu ideology yayo ng'eye NRM tekola oba just olwa interest eno ey'okuba nti abantu babadde bamusibira ekikookolo ne bamuggalira. So njagala okumanya nti wazzeeyo olw'okuba watunuulidde mu ideologies za National Unity Platform ku luno n'ozitegeera n'olabamu by'owamisinga luli, oba wazzeeyo just lwakuba nti wasobola okuba nga wasobola okukuzza mu bantu? Nawuliriza amaloboozi g'abantu agasinga. Nze nga bwe ndi public figure kitegeeza nina abantu bangi abangoberera abanvaako emabega nga Big Eye. Otegedde? So kati ofuna chance n'ogamba nti kampuliriza abantu bange bagamba ki? Abantu bange bonna nagenza okulaba ng'ekkubo lye bandaga lyeryo, nange ne nfumitirizaamu nentunulira nsonga ku nsonga nga ndaba ensonga zonna ze boogera z'ensonga entuufu. Ensonga entuufu ate nga tukimanyi bulungi nti kati bw'otunuulira tetujja kukidisregardinga. Banayuganda bonna essuubi balina mu National Unity Platform okuba nti yeekutte omumuli okuba nga basobola okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe okufuna obukulembeze bwe beetaaga. Kale kakati Big Eye tovaako saagala tuveeko tukugenge nga tosobola kwerwanako. Kakati bw'olaba tukuli bubi ng'okola obwati ng'owanika omukono ng'ogamba nedda ssebo. So that emboozi yo tugivaako nga togamba nti Saimo yandeese ne bangeya nga ate sobola kwogera. Nze mba mwetegefu. Tugenda kozesa eddakiika 3. Yes.
ntandise nawe entambi. Yes. Return ya big guy. Yes, return ya big guy etuyigiriza principle emu mu byobufuzi. Batugambira mbu there is no permanent friend, there is no permanent enemy, but permanent interests. Okay. Kitegeeza nti fabagoberera ebyobufuzi mu kuanalyzinga n'ababigoberera mu ngeri ya fanatism nga bawagira bali balina okubeera nga bali aware of these occurrences because yes saba ino omuntu akyuka bakozezaayo ko mu politics wa Uganda gyavudde post independence ebibiina ebyaliwo ebiseera ebyo tulengera mu 1966 Obote amaze okumwamulako Ssekabaka Edward Muteesa ataddewo constitution empya bamumamuddeko 71 Idi Amin yazze ajjewo ebyokulonda mu period eyo yagirawo ebyokulonda n'ebyobufuzi ebiringanga ebyo waliwo ebibiina ebyameruka waawo zijukira formation ya Fronasa etandika mu mid 1970s naye mu kutandika yegattibwako ate ekibiina kya Milton Obote Uganda People's Liberation Front later Army nga military wing yayo olengera nti no interest yawe yali emu ya kujakani nenga begasse bano because of the ideology bakola kiji basharinga mu maaso awo tugenda tulengera Rwanda Alliance for National Unity nejja ne forminga mu maaso eyo Rwanda Patriotic Front okitegira nabonga gundi yabwe ideology ya kubeera nti obukulembeze buvaako bwaliko in fact Amin yamala okumujjako ate Obote gwe balina interest nemu naye n'awamba ate ne batuuka nga banne balina okubeera nga bamulwana naye nga luli bali balina interest yemu ne balwana ne tugenda 1986 President Museveni naye n'awamba ng'omuntu tulengera ekina interest baddayo abalala so konzanyira emboozi eno tukome bigayo tubuulire gwe kiki ekikukusalawo okusalawo okusaidinga n'ekibiina ky'obufuzi enkusanyusiza abantu ebyobufuzi by'obukulembeze byabwe n'obufuzi byabwe byabwe zo mulimu gwange kusanyusa bonna bo bukuŋŋanyiza obakuŋŋanyiza n'ompita nti basanyuse nga mbatandikira oba okitegeera ebikwata about the politics of your country. You is a fool. Dash Dr. Kiza Besigye. Joe, akobongereza. Ntambi in 1 minute nga chimusukali. Nabye tuba kedwa bi kekese. Ya bufu mochi. Omuntu agamba oba omuyimbi yenna nja kuba direct omuyimbi yenna inna agamba nti politics w'eggwanga tamukwatako. Ekisooka mpozi ng'olinayo enguudo z'oyitamu gwe ze weezimbira ez'enjawulo ng'olinayo amalwaliro agago ge weezimbira ag'enjawulo tegedde bakujjanjabirako. Lwaki gweyagala nnyo abantu b'okoleramu abantu b'ojjamu ssente bo abeere ng'abakwatako ate gwe nga takukwatako. Kyogamba nti omuyimbi tobeera Munnayuganda. Njagala omuyimbi akimanye ng'oggyeko eky'obuyimbi n'omuyimbi Munnayuganda. Embeera y'eggwanga ffenna tukwatako mulundi gutya gumu. Amakulu tutambuliramu ogenda eyo gye tukolera enfaanana gye gafaananamu bw'onoofuna akabenje ng'ogudde mu kinnya ekiri mu makkati mu kkubo otegedde sisuubira nti kijja kuba kirungi eri abantu bo ne famire yo okitegeera. So kati gwe bw'ogamba nti politics w'eggwanga takukwatako pozi ng'ogamba nti toli Munnayuganda oba nti oli muyimbi wava bweru n'ojja oyimbire mu Uganda otegedde ojje buzi ofunemu ssente ogende otegedde. Document gyo mwagirabi eyakoleddwa okitegedde. Omuntu agamba nti politics tamukwatako otegedde sijja kukyogera kwempyo naye nze ndowooza aba tategeera bulungi aba asaana kukakirwa kasita abanga Munnayuganda. Ba politics w'eggwanga yapalira w'eggwanga lyobeeramu eggwanga lyokoleramu eggwanga omuli abantu bo eggwanga mwotambuliza emirimu gyo esero anko oli munyivumu kakati ekiwedde ekyo ebigambo njagala abantu obaŋŋambira ebigambo bye biyinza okubanga bye bifundikira kiki tulinawo essaawa zino because ndowooza nti kati saazi tuli ku music nnyo nga mmwe batambuliza emiranda otegedde. Alright, Big I Star Boss husband material ebyabaddewo ku kitebe kya National Unity Platform nayanirizibwa omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine
Big Eye Star Boss yafunyemu ate welcome empya welcome endala omukwano omupya omukwano guli gwazeemu ogwa Big Eye Star Boss husband material ofunye gwazeemu era kati buli omu amwogerako buli omu amutendereza ekyo yakoze decision nti yasinze bangi abatayaya bangi mbawulire I'm not a politician and I will never be a politician in my life nenga ate byakola ne copyright law jayagala ekolebwa ba politician President Kyagulanyi yakibagamba naye beewugulaza beewunzawunza beemansamansa tebamanyi kituufu ddala ki politics kyategeeza era bye bakola babikola mu butamanya basaasire kati nno n'ekyo Big Eye yabagambye nti bw'obanga oli muyimbi oba munnayuganda enkwatagana oba enteekateeka z'eggwanga Uganda zikwatako ebitambula mu Uganda bikwatako toyinza kugamba mbu gwe oli muyimbi n'okibya Uganda tebikwatako bikwatako 10 ku kinnaakyo era bannayuganda babonaabona naawe oba obonaabona bannayuganda babakaaba naawe oba okaaba n'olwekyo oyina okwenyiga mu bya politics oyagala butayagala okkiriza butakkiriza kyatteeka kuba naawe by'obufuzi obirimu emmere gy'oli ogijjawa sukaali gw'onywa omujjawa kati oyo yenna agamba mu bisimu bya bufuzi siri mu politics alina something upstairs wali okubanga walwaddeemu upstairs wao so Big Eye akkiriza bannayuganda nti yakomyewo kati ali naffe kati ali nammwe era agenda kutambula naffe agenda kutambula na buli kimu ekikwatagana ne people power ne MNUP kuba yetegereza byonna bye mwamusabye byonna bye mwamugambye nti husband material tukwagala nnyo naye wayokya n'ategeera ensobi era akomyewo nompola olugendo lwa Big Eye okomawo terubadde lwangu ng'abantu balowooza abangi bayinza obutajjukira engeri Big Eye ono gyakomyewo mu maaso g'abantu bangi nga tebamanyi bukodyo bazza akozesa okulaba nti addamu okuwininga emitima gy'abannayuganda njagala nkulage wano Big Eye Star Boss engeri gyakomyewo mu maaso g'abannayuganda ne mu matu gaabwe okubakakasa nti ddala ali nabo bino ebintu bya Big Eye tabitandise butandisi lwa leero luno mbuno kati yakiguddemu ekintu ngenda kulaga ndi ku page ye kwe tuli wano ngenda kulaga ebbanga mabega jazaava nga jayetegeka akomawo abalaga nti bannange ndi nammwe nga abalaga nti nze kati ndi ne President Kyagulanyi nze ndi kati ndi ne nuupu ogenda kulaba posti zonna zolaba za nuupu zateekako ku page ye ng'akulaga nti nze njaga tuddukemu wano awo tuberedde mu countrywide tour onanjulira wano laba President yali akomawo nga 5 yali akomawo husband material yaliyo ku kisaawe Entebbe omulaba Big Eye husband material yaliyo ku kisaawe Entebbe naye okwaniriza President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi omulaba ng'ali wakati mu basirikale Big Eye omulabye ndowooza omulabye ng'agezaako okutaasa abaana be bali mu kusiba oyo Big Eye Star Boss ng'akulaga nti ali wamu ne bannayuganda tebyazza eggulo walwanyisa okibuukira jjo lwe bamutaddeko enkuufiira n'agamba Big Eye yakomyewo simanya something naye nga akulaga avudde mabega eno olaba wano bona abantu bona bali nabo ng'akulaga nti kati ye wa nuupu wa people power olaba posti zakolanga za President Kyagulanyi akulage nti ze bannaye kati nakomyewo ndi waawa ndi wa nuupu people power olaba ndowooza zonna posti ng'akulaga z'abaana ba nuupu okitegedde ng'akulaga nti tulina okutereeza eggwanga lyaffe olaba ne show freedom concert ya President naye yagiteekayo yali mu America andowooza olaba ng'akulaga nzinze kati ndowooza olaba azze yeetegeka eno tuli mu September byabadde byajjo olaba ndowooza ng'ajja yeetegeka nga tupreparinga minds zaffe nti bannange ndi nammwe so teyakiguddemu bugwiggulo nemulaba ng'akiguddemu bugwe bu nti bantereka enkofiira ng'abasinga abadde bajja bakikola
azze akipreparingira nga tutegeka obwongo nga tuzimba obwongo tibane ndi wa nuupu era ntambulira wamu ne activities za nuupu andoozi olaba awo no tuli eyo nationwide tour the last eyo mu Arua I think President Semba Okola Arua Bujiri Arua okay Arua ndoozi olaba nga ali ne president nga atwa nti wale tuli Arua nga akuwa nezitiza eziraga nti tugenda kuba ne president nga akujjukiza nti gwe Munayuganda wenna gy'oli tulina president Luweero ndowooza kati ofunye ekifaananyi ekituufu Big Eye yani olaba eno page ye nga asharinga posts za president nga atupreparinga thank you Lila olabi nga buli kitundu president nga naye ayogera awe eddoboozi lye okulaga nti alina president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi so okubanga yakomyewo n'ayanirizibwa n'emikono emiwanvu n'essanyu erirawo n'okwagala okuliwo Big Eye akikoleredde takigudde mu bugwi eno yonna bagazi nga preparinga bannanuupu banna people power nga bategekateeka obwongo nga bateekateeka obwongo abatuuzizza nabatuuka ne bakkiriza nti ye Big Eye kati waffe kwe kwaniriza kwe bamulaze kubanga bakimanyi nti kati waabwe tweyanziza Big Eye okubanga wakkiriza ensi n'ogikakasa n'ogiraga tikati oli wa national platform tikati osalawo ku lw'Abannayuganda Bannayuganda ekibaluma naawe ekikuluma ekyo kya muwende kya kabi nnyo era ne Bannayuganda ekikuluma nabo kibaluma era bajja kutambula naawe katukusaba ogende mu studio olwo tukube ennyimba oba olukuba buli lunaku oba tukuba buli wiiki Bannayuganda bagenda kuwagira gwe just kabikuleko bubikuzi ogenda kumanya love ya Munayuganda bweri era ogenda kumanya Munayuganda nga bakwagala oyo ye Big Eye Star Boss yennyini atata biduma atata bikawa nozolabi gyetuvuddeyo August gyatujje nga gyatupreparinga gyatutegeka atuteeka mu mbeera nti bannange tulina president Kyagulanyi tulina Bannayuganda tulina okutambula obulungi tulina okutambuza eggwanga lyaffe lino bulungi tewali kirala kye tulina kukola okuggyako okuyimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Big Eye webale nnyo muganda waffe thank you so much webale nnyo webalire ddala okuba nti otegedde kikyoli okuba nti otegedde abaakukola abakuzimba nti Bannayuganda tewaliyo muntu mulala era nti ebibaluma naye bino okukuluma ate nga ffena tukimanyi ffena tuli mu kulumwa tulina okutereeza eggwanga lyaffe abanda bamwe nambe yanziza mwebale kundaba mwebale kumpagira mwebale kubaawo mwebale kusubscribinga mbaagala nnyo bataayi bange Omukama Katonda asaba bankuumire bataata bamaama banywanyi bange tujja kuddamu tugaayo ebigambo byaffe tubyogere mbaagala nnyo mweraba